Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita ntambi Jameson number 1 rich boy Maxode Junior. Olunaku lwaleero tukuleetedde mwana mulenzi gwe bayita Jose Chameleone kogatta n'ekyali oba events manager we oba promoter amanyikiddwa nga Balaam Lyotalabanga kogatta n'ekyali omulago amanyikiddwa nga Kirumira Brian oba amanyikiddwa nga Brian White. Nkusaba ekintu kimu liwangalie gwawuliriza nkusaba ekintu kimu subscribing kweno channel sharing commenting tubeere nga tukwatagana bulungi mpolampola ate tuwerabira kuteeka ku notification button oba akade ne tubeera nga tukwatagana now twakitegeddeko nti Jose Chameleone URA yabadde munoonya oluvannyuma lw'okuba nti yaleeta emmotoka V8 mu Uganda naye ate kiteebereza okuba nti omukulu ono Jose Chameleone bwatu yagisasulira musolo era Jose Chameleone emmotoka eno amaze omwaka gumu nga n'ekitundu ng'agivugira ku namba etali ya Uganda ng'ennamba eno eriko ya Southern Sudan. That means nti omukulu ono yali agezaako okuba nti adojinga emisolo mu lukujukuju n'okuba nti akozesa ennamba endala y'ensi endala okuba nti abuza eggwanga. So n'olwekyo government yali enoonya Jose Chameleone ng'ate mukolako research mukanfuna kaga okumanya ebituufu oba Jose Chameleone emmotoka yagifuna mu makubo kiera yagigula bwera yagisawo okuba nti yayingira mu Uganda paka recent bakiguddemu nti Jose Chameleone emmotoka eno yagigula ku musudani omu oba like bakikola exchange omusudani omu yamutwala Southern Sudan okuba nti yayimba last year but one that was 2018 December n'abantu alina show mu Juba. So n'olwekyo Chameleone olwaleeta mmoroka eno tewali muntu yamanya yagiyingiza bulungi naye ate amawulire gagamba nti waliwo bakyali abali mu authority abamuyambako okuba nga agiyingiza mu Uganda. So n'olwekyo Chameleone n'aba nti adojinga emisolo road mayor tubi olwavayo kuba nti yasonga olunywe bwati nti agenda kwesibwa ku bantu ku road oba ku bwa road mayor oba ku ntebe ya road mayor nabwe kityo emisango gye gibadde gijja nga gizukizibwa mpolampola egy'okuba nti adojinga ebivuluko gatta n'okuba nti lopa muyara enti nga kigambye okuba nti mbu Jose Chameleone tasasula misolo. So n'olwekyo Jose Chameleone olunaku lwabadde lwa Sunday yavuddeyo bw'atu n'aba nti agenda wali ku BBS telefone okuba nti ayimbira kabaka wa Buganda nga muyozayoza amazaalibwa gonna ge yatuuseko ag'emyaka gye yatuuseko. So n'olwekyo mukuba nti agenda obanga avaayo mukuba nti agenda asimbula bw'ati emmotoka abapoliisi ab'amagye kogatta ne bakyali abalala bazzaawo ne bamukwata. So n'olwekyo nokuba nti naye ate unfortunately Chameleone yabadde amaze dda okubabaza nti baagala amukwata. So n'olwekyo emmotoka eyo yagiresemu bakyalibe okuli stereo oyo stereo yekyali wabwize nnyo ate stereo tumanyi nti team good life naye nga ate abeera ne Jose Chameleone ebiseera ebisinga oba ebiseera ebimu. So n'olwekyo basanze mu stereo poliisi nemuyimiriza naye ate twagenza okulaba nga nti omuntu our orders sibe bajasa ababadde bemiriza emmotoka eno oba abantu abalala bonna abakwatagana n'authority oba abetumanyi oba abasirikale. So n'olwekyo twagenza okulaba nti Balaam promoter Balaam marketing agency Balaam events manager wa Chameleone nga yawe ebiragiro kuba nti Jose Chameleone emmotoka yekwatibwa naye twakitegeddeko nti ebiragiro bino yabiweredde nga omukulu nali kusimula akatambi kavudde ne kalinkinga ate mu kujja okuba nti bakwata Jose Chameleone waliwo emmotoka yavuddeyo emabegaawo ng'eringa ya Escalade nga mulimu omusajja mutugo bayita Brian White oba amanyikiddwa nga Kirumira Brian. So n'olwekyo bana ababiri babaddewo nga mmotoka y'abakyali baabwe bagitwala oba be bawadde authority era bavuddeyo ne bagamba n'okugamba bosi waabwe ku ssimu nga emmotoka ya Jose Chameleone bw'atali mu mmotoka bwabombi bavuddemu. So n'olwekyo bakutte stereo yekka. So Jose Chameleone yategedde olukwe luno nti Balaam yalulimu n'okuba nti ne Brian White gwe yamanyikiddwa nga kyaliwe naye alulimu. So n'olwekyo Jose Chameleone avuddeyo n'awulinga Balaam n'amugamba nti gwe Balaam oli muli wange kuva dda naye ng'ate olina kimanya nti nze yakuleeta mu system eno gy'olimu nze Balaam nakulonda nga tolina wooli n'osaba okuteeka ekivulu ekyasooka ne kugamba nti tugenda partneringa ne nkufunira capital way wasooka ne tuteeka ebivulu byonna ebibadde successful paka lw'ofunye ku ssente naye kineewuunyisa okuba nti gwe omuntu gwe mbadde manyi nti oli wange osobola okuba nti oneefuulira n'okuba nti onaabira mu maaso n'okuba nti onteekako akazito paka ku ssaawa zino kendiko Balaam obadde kyali wange okumala ebbanga nga era gwe omu
eyefuula mbu oli buladi mbu gwatabaganya ebizibu byange simanya gwatabaganya bagala bange mu ntale zirimu naye ate nga nawe olina ebizibu bye bikulemye bingi. Balaam tumanye nti ebyuma bye waleeta ebya radio gye wagula gy'ogamba mbu wagula ku Red Pepper radio eyo baakuwampa era ne Balaam naawe mu bantu abadojinga emisolo sikiwa nti osasula UCC license. N'olwekyo Balaam olekerawo kuba nti oli muli wanke n'okuba nti oyagala nnyo okuba nti oyagala nnyo ssente n'okuba nti olya mu nkumba kyaliba ate nga odda wano mu butaala n'ogamba nga bw'oli buladi wange kumbe bwetudda mu nzikiza era naawe ondaga enzikiza. Nakitegedde nti gwe Balaam oli Yuda ku katane kali kakyali akampi akalimba abantu bo kali Itale ate nga kantu ka wano kekakirumira Brian Nzaka akavubuka ka Brian White nze yasooka nenkakwata nenkatwala ku high table nenkatandisooka kubira ebbala nenkayigiriza amagezi bakuba ssente nga kali ne falamu ne gwe bayita King Mike. Ebiseera ebyo King Mike yali ampalana naye ate Brian White nakuyamba nnyo naye ate ekikolinsa okuba nti oli omu ku bantu abandiddemu olukwe era sirabanga batraita mu nsi muno nga bantu bannayuganda. So n'olwekyo Jose Chameleone agambye Balaam ne Brian White n'agamba nti mwe muli kwesigulira ku ssente za gavumenti mulowooza ssente ezo ze mulya tesobola kubalakira naye mujjukire nti mwe gavumenti gye musuubira nti mugikola naffe twagikolera ddala abantu abo ne batwefuulira ne batukyukira. Mujja kulowooza nti mmwe abasinga amaanyi mu Uganda mu abasinga okubeera abakabi naye mujjukire nti ne Kitatalo omu yaliko owakabi naye sawa sirali muzira. So n'olwekyo mugende abantu mpola because olwaleero ojja kwefuula mbu oli wakabi enkeera kikulye nga n'omuntu gw'osuubira okutasa tagenda kutasa. So n'olwekyo bavubukamu ababiri basajja bakulu mu ababiri Balaam ne Brian White mulina okwedda ku mpisa zammwe ezo mulekera okukozesa friendship olukujjukujju nga mubbiramu abantu. So byebyo ebigambo Jose Chameleone byawadde byasindikidde baganda be era olutalo lukyagenda mu maaso. Balaam ne Brian White bagenda kuddiza Jose Chameleone ne from now era tugenda kubeera nga tubikutuusaako. Nkusaba ekintu kimu muganda wange oba blood wange subscribing kweno channel sharing liking commenting muganda wange tubeere nga tukwatagana mpola mpola. Nkwagala nnyo nsigadde ntambi Jimzo 16 genda following wale ku TikTok Jimzo 16 then ne ku Twitter Jimzo 16 ate nga ku Facebook tusobola okukwatagana nkozesa ntambi Chimsal it is JIMSAL obeera ng'ofuna live loud and clear. Bye bye.